Omuzadde kankwanjulire Busiika Muslim Secondary School ga yegulidde erinnya mu kusomesa n'okubangula abayizi ne babategeka era ebiseera byabwe eby'omu maaso ne biba bitangaavu. Ssomero lya O ne A level, day and boarding era nga tusomesa arts ne sciences. Tusomesa abaana amasomo ag'enjawulo omuli aga secular, theology, okukosa ne vocationals. Busiika Muslim ssomero liri ku musingi gwa ddiini era nga n'ab'enzikiriza endala tubaaniriza. Tulina buli kyetaagisa mu kusomesa abayizi. Computer lab, science lab, menye kindeke ki. Tukulaakulanya ebitone nga tuyita mu by'emizannyo eby'enjawulo. Tulina vocational studies omuli eby'obulimi, tailoring and fashion, hairdressing and salon, welding and fabrication n'ebirala bingi. Wandiise omwana wo leero asomesebwe, ategekebwe, afulume nga asobola okwetandikirawo ekyokukola. Busiika Muslim Secondary School Gaza tusangibwa Busiika ku Gayaza Zirobwe Road. Tukubire ku ssimu okumanya ebisingawo. A new year means opportunities, and at Milestones Junior School, every child's journey to excellence begins here. We are now receiving applications for the 2026 academic year. Give your child the foundation they deserve, a balance of academic excellence, creativity, and character building. Join the Milestones family today, where learning is joyful, teachers are caring, and every child shines. Come learn and grow with us at Milestones Junior School. Admissions are ongoing. Visit Okolas today to secure your child's place. Milestones Junior School, unpacking our potentials. Need to send money, pay bills, deposit cash without going to the bank? That's right. With over 8,763 center agents across Uganda, you can send money for as low as 500 shillings. All you have to do is dial *211# or open your center mobile app. Create a voucher, share the voucher number with the person receiving the money. The person receiving the money withdraws the cash for free. Plus, no bank account needed. For more information, visit any of our nearest branch or call our toll-free lines. Centenary Bank. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media. Together, we will shape the future. Setting the green quiet environment of Chira Municipality in Wakiso District, Chira Junior School Chito offers a good and conducive learning environment for our children, teaching both Islamic theology and secular, but also emphasizing co-curricular activities to nurture a holistic child. We boast of a first-class facility which include spacious classrooms, a well-stocked library, restrooms, ample play facilities, and the state-of-the-art school mosque. We have a fleet of vans that pick and drop our pupils to and from school. A professional, dedicated, and friendly staff will ensure that your child's learning needs are catered for. Our pupils participate in co-curricular activities like sports, scouting, handworks, and gardening. Try us, you will not be disappointed. Chira Junior School Chito, in pursuit of faith and wisdom. For more details, contact us. chirajuniorchito@gmail.com or chirajuniorschool@gmail.com. We are located in Chira Town Council, Chito, Nsasa, 1.5 kilometers off Mamerito Road. Kituufu muleesoboka ng'otambudde ne Makka Madina Haji Services osobola okutambula olugendo lw'ekirooto kyo n'okola umura ku ssente ensaamusaamu ate ng'osuze bulungi olidde bulungi saako okulambula ebifo byonna eby'enkizo e Makka ne Madina. Makka Madina ekuleetedde umura bonanza ng'osasula miliyoni 3,888 mu mwezi gw'omukaaga nga twakava mu hijja. Makka Madina erina enteekateeka ya umura buli mwezi saako hijja ku miwendo egisoboka mu Kampala. Offices zisangibwa ku Makka Madina Building, Butikiro Road, ate Mbarara, Ikra Building, room number F9. Gwayagala okukola umura mu mwezi guno gwa Ramadan, wakyaliwo ebifo ebitonotono. Okumanya ebisingawo,
ye Makka Madina Hajji Services ku lw'obuweereza obulungi. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa mu mafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduuka namba KV4, essimu Note 702 8 48 9 ne Note 782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we are opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial year 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. Grapes Valley Junior Schools. We are located in Lubowa Entebbe Road behind Fresh Cuts Naziba Village. We are a day and boarding school. Our school offers both an Islamic and a secular curriculum. We provide a safe and conducive environment in which to train, equip, promote, and educate children with life principles and skills and to build their character. Registration is in progress. For more information, please contact 0744 000 702 or email grapesvalleyjuniorschools@gmail.com. Grapes Valley Junior Schools, soaring with pride. Maria, I'm going to make the mandazi you like today. This is my wife Maria's recipe. Maria, we've got the loan. We've got the loan. But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. Sumaya International School lisangibwa Masaka Kasijagirwa kilomita emo okuva mu Masaka Town. Balina laboratories ez'omulembe, abasomesa abakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza, ebisulo ebiri ku mutindo, emmotoka ezitambuza abaana ne security eri ggulugulu. Eddiini bagiteekako nnyesira n'ebyemizannyo babijjumbira kussa n'embeera ennungi esikiriza omwana okusoma, anti n'ebisale bijja mu nsawo y'omuzadde. Sumaya International School tusomesa abayizi ebintu bibiri eby'eddiini y'Ekiyisiraamu n'eby'Oluzungu era nga omwaka oguwedde mu Uganda yonna twawangula. Nsaba abazadde okubeera nga mutondera abaana. Katuwanjulire Apple antibacterial cleaning powder omupya katale kugenda okukozesa mu binaabiro kabuyonjo n'okuyonjesa kungulu. Apple osobola okugikozesa mu ngeri 3: ayonja ewaguba, ajjako obukyafu, ate owuuka, omukozesa n'amazzi, buli kimu n'akitereeza n'aleka buli w'oyonjeza nga wayonjo. Wekuume ng'oli muyonjo ate ku ssente ensaamusaamu ojja mufuna. Funa Apple olunaku olwaleero. Apple antibacterial cleaning powder asangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga lyonna.
maama owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Bannange MTN neyanzizza. Taata w'omwana ogenda mugambako oba waali wano? Taliiwo. Ssente ze mbadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunyambako okuweerera batoobe abalala ababiri. MTN mamuno ngenkoledde kinene nga single mom sirijjerabira obulamu bwange bwonna. Ngenda kusibira kusasula school fees nyiga star 165 star 80 ashi sasula school fees ngokozesa momo school funds masomo tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune loan oba tolinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu butambulenga buli koona. Ibn Baz Schools eyiganga ge masomero ag'omulembe nga gatwala abaana abawala n'abalenzi mu kampasi zaffe zonna eza secondary ne primary section omuli Ibn Baz Boys Secondary, Ibn Baz Girls Secondary ne Ibn Baz Mixed Primary School. Tuyina day ne boarding, tusomesa abaana secular n'eddiini ne bakuguka bulungi ddala. Abasomesa baffe ne bamasheyi batendeka okufuula omwana wo ekyo kyennyini ekyesiimisa. Compound n'ebizimbe byaffe kw'ossa n'ebisulo by'abaana bya mulembe. Tuyina library, computer laboratory n'emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Ibn Baz tuli ku musingi gwa busiraamu. Muleete abaana tubawandiise era tubabangule. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku kampasi zaffe zonna e Bugabwe Village ne Buseyi Village kuyiganga highway. Tuli ku ssimu nooti 7 nooti 3 33 32 13 oba nooti 772 38 78 nooti 3 ne nooti 7 nooti 3 48 16 Chenda. Ibn Baz Schools Iganga, from darkness to light. Need to send money, pay bills, deposit cash without going to the bank? That's right. With over 8,763 center agents across Uganda, you can send money for as low as 500 shillings. All you have to do is dial *211# or open your center mobile app. Create a voucher, share the voucher number with the person receiving the money. The person receiving the money withdraws the cash for free. Plus, no bank account needed. For more information, visit any of our nearest branch or call our toll-free lines. Centenary Bank. Eno ye Salam TV.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kultimbo lw'emirembe kwe tuli program ekkubo egguse nze Mustafa Muhammad Ntuhe tuli ne Sheikh Idris Ahmed Kasujja Lubobo from Emirates College Nkowe pozi era nga bulijjo ayongera okutulaga n'okutulungamya n'okutusomesa buli bwe tugenda okutambula mu kkubo eriyitibwa nsi. Ekkubo lino zibu nnyo era lyetaaga okulungamizibwa buli kiseera n'okujjukizibwa nti tambula bwoti kola bwoti bono tokola bwoti so that tusobola okuba okuliyitamu obulungi. Shekhe tukwaniriza. Alhamdulillah nange nsanyusa okubasanga kansooka namuse kubatuuliza nti kubatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Enkowe bali bate Shekhe? Alhamdulillah ku Emirates College gye bali bakomawo okuva mu Yidi. Mubata? Tubata. Tubata ne bagenda ne balya ne Yidi n'abagundi. Ne bakadde baabwe. Abasinga tebabata. Tubata. Masha Allah. Alhamdulillah. Kati Shekhe mu mbeera y'abayizi tulina ebintu omanye abayizi tubayigako ebintu bingi ate ekirungi kati gwe engeri gy'oli omusomesa olina ebintu bingi by'observinga mu environment eyo ey'abayizi gy'oyinza obutayigira gy'oyinza obutalaba wantu walala. Nti kwe ga buli awali abantu abawangaala nga bali bakola ebintu byebimu babeera ne characters zezimu. Abayizi bano katulete ekyokulabirako ekyabayizi wadde nga kiri buli wamu nti omuntu bw'awangaalira omuyizi ajja ng'ayina empisa ze nga nnungi oba nga mbi najja mu banne n'ogenda okwesanga nga either empisa ze embi zimuweddemu olw'abanne abayina ennungi oba abadde ayina ennungi ne zifuuka mbi olw'abanne abayina ki empisa embi. Omuntu Shekhe mu Busiraamu ddirwa lwe tugamba nti eno embuzi mbi tosibaawo yo. Ddi lwe tugamba nti ono omuntu mubi tetumuliraanya muntu mulala n'ekirala nti omuntu asika atya amasannyalaze ga munne ag'empisa embi n'ag'empisa ennungi wadde ng'oli tamugende nti biyige oba bikole naye by default osanga omuntu abikoze ki abiyize. Tuyiga tutya ku bantu bannaffe balla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. kakati ekintu ky'okuyiga ku balala kyekintu omuntu yenna okutandikira ku musiraamu kyateekwa okukuuma obutiribiri kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani nti waqul rabbi zidni ilma, gambanga olubeerera nti rabbi zidni ilma, nyongera okukola ki? Okumanya. Waliwo Sheikh Al-Allama Yusuf Al-Qaradawi yayinanga program naye programu eyo yagitandikanga nti Allahumma ya muallima Adama wa Ibrahim allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya ayedi baita nurul huda. Neyo nayo ya edu ne mu
sharia wal haya yoku Al Jazeera nayo yagikozesanga nnyo nti ayi Mukama Katonda omuwalimu omuyigiriza wa Adamu ne Ibrahim tuyigirize ebyo ebitugasa ate otugase n'ebyo byetuyize tuyigirize ebirimu omugaso gye tuli ate otugase n'ebyo byoba osazeewo okutuyigiriza kwegamba nti ku saidi zombi alimna ma yanfauna wanfana bima allamtana kwegamba nti oba omazeeyo byenjize ngasa nabyo ate bwekuba kunjigiriza njigiriza ebyo ebikola ki ebingasa ntyo kati yedduwa esingayo obulungi ng'ogigobereza aya eri ega nti waqul rabbi zidni ilma. Kakati obusiraamu bukyawa nnyo omuntu agamba nti amanyi. Obusiraamu bukyawa nnyo omuntu agamba nti nze mmanyi. Era abamanyi bagamba nti man qala ana alimun faqad jahila. Omuntu watandikira okuga nti nze ndi alim, obutamanya bwe bwe butandikira. Abatandika butandisi obutamanya bwe bwe bukonkonye. Era okulaga nti omuntu talina kugamba nti nze mmanyi. Singa kwegamba nti kyaleetera okugamba nti nze mmanyi kyaleetera Sayidina Musa obuzibu, kubanga Sayidina Musa alayhi salam olw'okuba nti yali ayina afuna wahayi mina sama, obubaka obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, tewali yali amusinga kumanya ku mulembe gwe. Kakati yagambanga abantu ng'ebintu, abagamba ebintu ebyenjawulo bye batamanyi, bye batasobola kuzuula nataiji zaabyo, biki ebibivaamu, ng'asobola baga kino kivaamu kino. Kugamba ba anbiyaullah babeera bamanyi ebintu bingi. Oluusi bye batubuulirako bye bibe bitono. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa mumanyi bye mmanyi, labakaitum kathira wala dhahiktum qalila. Singa mbadde mumanyi bye mmanyi, mwali sese kitono ate mwali kaabye nnyo. Kitegeeza nti anbiya babeera n'ebintu bye bamanyi bye tetwamanya, abantu aba bulijjo. Naye wamuno kwegamba nti Musa ogamba nti omusajja bwe yayogera ebintu ebiwuniikiriza, ebyewuunyisa, ebyamagezi, ebyaki, omusajja namubuuza nti naye waliwo akusinga okumanya? Musa namugamba nti mu nsi teri ansinga kumanya. Kyeyogera Musa kyali kituufu, ye yali asinga okukola ki? Naye olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala tayagala muntu kugamba nti nze mmanyi, awo wennyini we yamutandikira namugamba nti no, olimpi. Era ayinza okuba nga yakyogera si lwakugyawo okumanya kwa Musa alayhi salam, naye kwagala kuyigiriza ffe. Allah n'agera, Musa n'akyogera nti nze nsinga okumanya. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti nedda, wali akusinga okumanya. Kati mu kumulaga ekyo kwe kumusindika agende n'abaako ekifo kye yamulagirira, n'atuukawo bwoti n'akimulagirira. Musa n'agenda ng'agoba obuwufu, era n'okubeera nti yali musajja mugezi, mutegeevu, n'asobola okutuuka. Kaakati olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yali amusindise, yagenda mugonvu eby'ekitalo.
akkiriza nti ndabika omuntu gwe ŋŋendako alimu mumanyi. Allah yamutegeeza nti gy'ogenda ogenda kusoma. Allah yamutegeeza nti agenda kusoma. Yamutegeeza kubanga allamnahu min ladunna ilma, bwe yali ayogera ku Khidri n'agamba nti allamnahu min ladunna ilma. Waliwo eyo gye bayita ilmu, ennaku zino tekyaliwo. Edda bagyogera nga bagiyitanga ilmu ladunni, nga bajja mu kigambo wa allamnahu min ladunna ilma. Ki wa allamnahu wa atainahu wa allamnahu min ladunna ilma. Kakati ilmu eyo baga nti ejja Allah subhanahu wa ta'ala asobola ogigaba, ayina abantu bagiwa n'abaako ebintu byamanya naye nga teyasoma bisome. Baga nti bakijja mu gundi wa allamnahu min ladunna ilma, ne bagiyita al-ilmu ladunni. Bakyaliwo abantu abo. Kakati bayinza okuba nga abantu ababeera bwe batyo nga bw'ogamba nti waliyo abaddu ba Allah nga ye abamanyi, basobola okuba nga gye bali. Kiraba lwakuba nti eno gye tweyongera ku akhiri zamaani, ebintu bingi ebitakyali byangu byakola ki, byakulabika kubanga byakendeera. Nga bw'olaba edda bajjajjaffe basabanga edduwa, oli n'asaba edduwa kwe gakyasabye n'akirabirawo kuulu ku nnyini. Kiraba anti kaakati waliwo abantu bebayita ba arabbaniyuuna, era olusi oyinza okulaba nga bawandiise kumanyi nti alalimu rabbani. Kakati abo bali mu ddaala eryo babeera Allah oluusi ababikulira ebintu ebyenjawulo ne babeera nga bakola ki, basobola okubimanya. Naye kwegamba nti si kyangu nnyo kyagamba nti gundi bwati yali mu kiti ekyo, kubanga oluusi abantu ibadurrahmani ababeera bwe batyo ate oluusi babeera bantu ba bulijjo nnyo, omuntu batasobola kulowoolezaamu. Nga bw'olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba basahaba nti omuntu ayagala okulaba omuntu w'omujja n'atunuulira oyo agenda okuyingira. Basahaba batudde bagenda okulaba omuntu ayingira talina status yonna mu society ya kaa ne bafaayo ne bamulondoola ne bagamba nti ne balaba muzikiti asaala atya, bagenda okulaba byasaala bye byabwe ebya bulijjo. Abalala ne oli n'atuuka n'okumulondoola waka n'aga nti kyalabika ebyenjawulo abikolera waka, naye ne bwe yagenda n'asulayo era teyabikola ki, teyabiraba. Naye ikhlas, aniya, omutima omulungi gwe yalina, Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakola ki, gwe yasinziirako okumulonda mu baddu be, n'omubaka n'atuuka okumukakasa mu bantu abalungi. Kati ne Musa bamuweereza ewa omusajja alina ilmu ladun etyo alina kugamba kubanga ilmu Khidr kino kye yatulagako. Kati omuntu amanya ebintu gwe oyinza okulaba omuntu ng'akola ekintu n'omanya ekinaavaamu kwega yentegeere yagwe noga nti okusinziira ku experience omuntu bw'akola ekintu bwe kiti biggukira eno. Naye omuntu akola ekintu ebiri opposite tolina wota. Kati omusajja tayinza kutuuka awo n'abeera nga ayimiridde ku kkubo ayina emmundu, buli muntu ayitawa besasi, noga nti omusajja yakuba amasasi oyo musajja wa mwijjana, buli mwakuga nti owaayi biki byoliko. Omusajja atta abantu ngoguga nti ndi wa mwijjana. Kakati bye bya Khidri
atuuse ku lyato atandise oddida mbenjinga alikubamu ebigundi ng'oli bw'anaasanga emmotoka yo agikubye endabirwamu agyasizza addidde akubye ennyondo endabirwamu agyasizza amataala gonna agasizza boda agikuba ennyondo abantu abaliwo wali ne baga nti omusajja ogwolaba akuba ennyondo eyo ayagala nnyo ono nannyini mmotoka ayagala nnyo nannyini mmotoka bali baga nti oli mulalu kakali bye bintu ebyali kuki ku Khidiri byakola kakali Musa ekyeryato asanze omuvubuka muto alabika bulungi amukutta amutuza musi Musa kimuto naye omusajja yasooka mukozesa ndagaano eryokusooka naga nti gwe ebyange tojja bikola ki yabisa Musa naga nti nja kugumiikiriza satajiduni insha allahu sabiran wala asi laka amra era sigenda kukola ki kujemera mu kintu kyonna naye ekyasookera ddala kyennyini Musa kyekyamulemerera okugumiikiriza okuguma alyonoona atuuse ku muvubuka amugize batuuse mu kitundu bali bubi enjala ebaluma kiki basabye abantu teri abafudde nako kale omusajja alaba ennyumba eri awo aka nti owaayi naye twalivudde wano nga ye ennyumba eyo tumaze ogizimba mu bantu abatalina mutima wadde guwelkaminga gwaniriza wadde oguwa omuntu amazzi bwoga nti kati oli wamugambira nti obwedda weewozaako naye kakati nkoze eki Musa kwe kusaba nti at least kale bino ebiki bino bye byannemye okutegeera mbulira tafsiri yabyo musajja kwe kukola ki kwe kumubuulira naye ebintu byonna byeyamubuulira nga bituufu otyo nga ne Musa yennyini yalibadde nga singa ye yalina ilmu eyo era naye yali bikoze okiraba naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala asaasire Musa singa yali mugumiikiriza rahima allahu akhi Musa law sabara la arana ayogera ku oligundi Khidiri law sabara la arana min ajaibi ilmi llah inda Khidir alayhi salam bisinga Musa yagumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala yalisobodde oba gundi oyo Khidir yalisobodde okutulaga mu byewuunyo by'okumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kadi mulimu message nti waliwo ekigambo kye bateera okukozesa n'ekigambo kya aqida bulungi nnyo nti Allah tagira kibi owulidde ekintu kyonna Allah nga yakigeze tekikola ki tekiba kibi tuli wansi w'omulamu obugamba nti tuyiga tutya mu balala kakati tuyiga tutya ku balala okubeera nti okuyiga ku balala kintu kikulu era omuntu yenna atayiga ku balala oyo ayinza okuba nga aba awangala naye nga ayina kubalibwa mu bafu nga shairi we yagamba nti mata nnasu wama matat makarimuhum wa asha mata qaumun wama matat makarimuhum wa asha qaumun wahum fi nnasi amwaatu tiwaliwo abantu abawangala waliwo abantu ababa nga baafa naye ne basigala olw'ebitendo byabwe ebirungi nga balamu bawogerwako ng'abalamu wa asha qaumun ani wabawo gurupu y'abantu nga ku nsi kwebali balamu wahum fi nnasi amwaatu naye nga mu bantu babalibwa mu baafa dda kakali omuntu atayagala kuyiga ku balala bwatyo bwafaanana waliwo ekigambo ekiyinza nakyo okuyoba athar abamu bakiyita nga hadithi naye mu kunoonyereza bagamba nti si hadithi naye baulama bonna begatta ne bagamba nti si hadithi naye kyo ekigambo kituufu kubanga kituukagana n'ebigendererwa by'obusiraamu baga nti
alhikmatu dallatu lmumin, ekintu kyonna ekirimu amagezi, ekigambo kyonna ekirimu amagezi, ensonga yonna erimu amagezi, dallatu lmumin, omukkiriza agibala nti kyekintu ekyakola ki, ekyamubulako. Ainama wajadaho yonna waba akisanze iltaqataha, akipiikinga akironda wakisanze, oba ani akirina oba ani akirina. Hakati kaifa nataallamu min alakharin, tuyiga tutya ku balala. Waliwo ebintu bingi byetuyitamu okusobola okuyiga mu balala, oba byetulina okwezimbamu nga ffe abantu tusobole okufuna oba okuyiga mu balala. Sayyidina Umar radiyallahu anhu yagamba nti la tataallamu alilma li thalathin, bw'oba onoonya knowledge, oba onoonya okumanya, nga okumanya okusokera ddala kwe kumanya Katonda oba okumanya eddiini. La tataallamu alilma, la tataallamu alilma, tonoonyanga okumanya li thalathin, nga motive yo eri mu bintu bisatu. Wala tatrukuhu li thalath, ate tolekaayo okumanya ng'ekikusindika bintu bisatu. Yagamba nti la tataallam la tataallamu alilma litumariya bihi, tonoonyanga okumanya osobole okkaayana, nga buli ajja mu ddiiro osobola okkaayana naye, buli ayogera ekintu osobola gwe okumuprovinga nti si mutuufu okujjako nga gwe okyogedde. Abantu abo nno gye bali. N'agamba nti tonoonyanga okumanya osobole okukaayana n'abantu, oba okulaga abantu nti gwe omanyi nnyo. Ekyokubiri n'agamba nti wala litubahiya bihi annas, oba osobole okweyagalira ku bantu, okuzimba kulaba nti gwe oli waki, mumanyi kimmwe. Wala lituraiya bihi, oba abantu basobole okulabawo, ng'enjogera y'ennaku zino bwekola ki. Ebyo ebintu bisatu: okkaayana, okutekinga pride, oba okubeera ne riya, abantu okukulaba nti oli waki, wa kitalo. Ate naga nti wala tatrukuhu li thalath, ate toleka ilmu lwa bintu bisatu. Ekisooka la tatruku hayaan min talabihi, tolekanga okunoonya irimu ku muntu olw'okukwatibwa ensonyi. Okukwatibwa ensonyi oluusi kubeerawo, n'ogamba nti nze bwe naagenda mu ddalasi ey'abo ba mubtadiina basoma ya saruna, abantu bajja kuzuula nti bulijjo simanyi. Kakati okukwatibwa ensonyi okwo abantu banaagamba noga nti nze wadde nange alfatiha sigimanyi, naye ddalasi ey'obwana obuto obwo oyoba eyabo abatandika, abantu bandabidde emyaka 5 nakagenda hijja meka. Kakati ensonyi nezigaana okukola ki? Nezigaana okuyiga. Kakati Omar yagamba nti toleka ilmu lwa bintu bisatu, ekimu nakituwa ekyo la tatrukuhu hayaan min talabihi. Kati oluusi noti okuswala, oluusi ayinza okuba nga asomesa alina ilmu, muto ali myaka gya muzzukulu wo, noga nti apaana sisobola kutuula mu maaso g'omwana oyo n'alabika nti anze omusajja omukulu alina emyaka 6. Kakati n'agamba nti tolekangayo okunoonya okumanya, ng'ekyo kyekikola ki, kyekikusindika. Oba wala zahadatan fihi, tolekayo okumanya. Oyingidde omuzikiti, waliwo omuntu asomesa, noga nti ate oyo anaasomesaayo kyekipya,
kiki simanyi nze ilimu gye nnina emmala kiraba kakati tolekangayo okumanya nga ekikusindisa ekyo wala ridan biljahli bihi oba ogamba nti nze badde ebyo sibimanyi naye nze ebyo sibyetaaga kayaga tonoonyanga okumanya ng'ekikusindika bintu bisatu ate tolekangayo okufuna kyewalifunye mu knowledge ng'ekikugaana bye bino ebisatu. Kati sheba tugenda okuwummulamu. Tujja kudda n'ekibuuzo okuyiga ku balala kuliko emyaka ekkomo. Aga nti nze wano wentuuse sikyalina gwenjigako. Jamil. Ewa ekirala kiki ekiremesa abantu. Kituufu olina agamba nti kati ebyo nze mbisome bigenda kungasa ddi. Tetubasomaako. Tugenda kuwummulamu bwe tukomawo tujja okutandikira. Oli ku ttiimu olw'ebirime Salam TV program ekkubo tugenda mu kuwummulamu katono tuvaawo. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with Afro Mobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, Afro Mobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service. Afro. Women aren't honored in time. They're woven through it. In every day, every moment, every breath. From first light to the last and beyond. This International Women's Month, DSTV honors women across every story, every chapter, and every voice. We are because she is. Sir, I am the man for the job. I work the sun, I pressure work. In fact, I'm a good swimmer. Will it rain? I'll be here. I can even start now. That's good to hear. Do you have a bank account? I absolutely do. The BOA digital account. Start banking today with the BOA mobile wallet. It's absolutely easy. Download the app today to save, pay, and make seamless money transfers anywhere, anytime. George, deliver this to YC. Boss. It's drizzling outside. Bank of Africa is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Sip a Mirinda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Sip a Mirinda today, let's see those smiles, please. Sip a Mirinda today and spread those smiles, please. Sip a Mirinda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Spread the smile. There's a new way to keep your breath fresh. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. Charcoal flavor gives you deep cleansing
cleansing and power stain removal, and delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit all day and enjoy freshness all day. Mama, owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Bannange. Bannange MTN yayanzizza. Taata w'omwana ogenda mugambako oba waali wano? Taliiwo. Ssente ze mbadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunnyambako okuweerera bato be abalala ababiri. MTN mamuno ngenkoledde kinene ng'asinga omumaamu. Sirijja erabira obulamu bwange bwonna. Genda kusimya kusasula school fees nyiga *165 *880 ashi sasula school fees ngokozesa momo school funds mu masomero tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune loan oba tolinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu butambulenga buli goona. Setting the green quiet environment of Chira Municipality in Wakiso District, Chira Junior School Chito offers a good and conducive learning environment for our children, teaching both Islamic theology and secular, but also emphasizing co-curricular activities to nurture a holistic child. We boast of a first-class facility which include spacious classrooms, a well-stocked library, restrooms, ample play facilities, and the state-of-the-art school mosque. We have a fleet of vans that pick and drop our pupils to and from school. A professional, dedicated and friendly staff will ensure that your child's learning needs are catered for. Our pupils participate in co-curricular activities like sports, scouting, handworks and gardening. Try us, you will not be disappointed. Chira Junior School Chito, in pursuit of faith and wisdom. For more details, contact us. chirajuniorchito@gmail.com or chirajuniorschool@gmail.com. We are located in Chira Town Council, Chito, Nsasa, 1.5 kilometers off Mamerito Road. Assalamu alaikum kulikayo mukuwumulamu okwo tukyagenda mu maaso program ekkubo tuyina wetuwumuliddemu sheekhe tubadde n'ekibuuzo nti okuyiga ku balala kuliko omuntu wagamba nti nze gino emyaka wentuuse sikyasobola kuyiga ku muntu oba sikyasobola kuyiga bwe kiti kiri geno then ekirala biki ebiremesa abantu okuyiga ku bantu abalala byebibuuzo ebibiri ebyo kakati bismillah wassalatu wassalamu ala imam alhuda sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kakati okuyiga tekuliko myaka era tekuliko kugamba nti ono simuyigako ono muyigako, kubanga yo knowledge nga knowledge esigala knowledge. Kakati yenna omuntu gwoba oyizeeko ogwogyeeko ilmu bw'omala okugifuna okujjako maybe nga okopya eddoboozi yawo gw'osomyeko oyinza okugamba nti gundi oyo ayogera nga gundi nti anti gwe yasomako, naye kitali ekyo knowledge yo tejja kulabikako okugamba nti gundi yeyakola ki yeyakusomesa. Kati oba abadde ani oba abadde ani si nsonga,
kali ekyemyaka ebiseera ebimu tujja nitulowooza nti tusoma just katugambe tufune emirimu oba tufune sente naye okusoma it's an accomplishment kwega kintu kyolina okutuukiriza ng'okyali mu bulamu. Si nsonga kikuviiriddeko okufuna ki, okufuna omulimu oba okufuna ssente oba obutazifuna. Ensonga lwaki oyinza okusanga omuntu nga alina emyaka mingi naye nga asoma ng'akuza emyaka nga ganaddayo kakati satisfaction okumatira muli mutima gw'okwofuna ng'osomye ne bw'obanga osomye ng'olina emyaka 8 oba tolina kyofiiriddwa n'akatono kiraba ne bw'obanga ovudde mu nsi ovaamu ng'oli mumativu kiraba ate okusoma kuno kulabika omuntu gyayongera buli yeyongera okukula wennyini awo emyaka gyonna gy'aba alimu ate mwana wattu aba alaba omugaso gw'okusoma ng'ali mu myaka egyo. Kakube okusoma okumu nga oli ayinza okugamba nti kuba tekukyasoboka bulungi nga bw'ogamba nti kuno okuli ennyo fomo okutula mu kibiina bakuwa ebibuuzo ne babimaakinga ne bakuwa ekifo nti wabadde wayitidde mu ddala bweyiti wabadde wa 10 ku bayizi 10 kati ebyo wayise tewayise ebyo biyinza okuba nga omuntu ayinza obikoowa naye ate ebyo okubikoowa tekitegeeza nti ne knowledge oba okoze eki oba olina kugikomyawo. Oyinza okwekanga nga oyize ebintu byobadde tomanyi ebibadde bikulowoozesa ng'olina mentality olina endowooza oba endaba gy'olabamu ebintu naye ku myaka egyo ne wegiba mikulu n'okyusa endaba eyo toga nti no kintu bwe kiti nali nkitegeera bwe nti naye nga obutuufu bwakyo buli bwe buti kati ekyo kyokka olw'okusoma kikuzaamu amaanyi era n'olabira ddala nti okutawaanako n'okulafuuba nako tekubadde kwa bwereere. So kitegeeza tetulina komo okusoma tekuliko komo tetulina komo ngenda kuyiga era abantu abalaba ekkomo ly'okuyiga be bantu abali mu biti biri oba marubi yayogera oyo mwangu wakulaba oli bw'aba asomye obanga ye alaba nti ekigendererwa kye mu kusoma kubeera proud mu bantu ekyo kiyinza okuba nga atuuka ekiseera nalaba nga oba tikikyasoboka kakati oyo ayina ebigendererwa ebifaanana bwe bityo oyo ayinza okulaba nti okusoma kutuuka ekiseera nekuba nga tekukola ki tekulina mugaso. Waliwo ebintu abaulama bye balambika bye bagamba nti bw'oba oyagala obeere nga osobola okuyiga ku bantu abalala oteekwa okubeera n'ebitendo bino. Ekisookera ddala wujudu shaghafin nahwa al-ilm, okubeera n'omutima ogwagala ekintu ky'okusoma. Kati omutima ogwo guyinza n'okutuusa abantu abalala abakulaba bo okulaba nti okutuuka okwebuuza nti kati oyo asomera ki ku irimu gy'alina oba ku myaka gy'alina oba ku ki oba ku bitiibwa by'alina oli n'agamba nti kakati oyo asomera ki
naye abantu abamanyi amakulu g'okusoma ate yoyo asomye ne bw'abanga abadde mukulu atya ate bongera mu appreciate kumutendereza nakulaba magezi ge nakutegeera kwe nakulengerera kwe wala kubanga kati omuntu oyo ne bw'oba totunuulidde birala asobola okubeera ekyokulabirako ekyamaanyi eri abantu abalala bonna kagwamba abafamire ye ababaana be abazzukulu be kati omusala bw'asoma ediguli esooka ng'alina emyaka 6 gwe omwana we alina diguli ng'olina emyaka 3 oba okyasobola kuwa nsonga ki lwaki toyongerako ya kakati kiina amakulu mangi n'abantu bangi abasobola okukulabirako kakati ate olwo abazzukulu bwobanga olina abazzukulu kakati ate bo abali myaka 10-15 baba naawa nsonga ki tebaba kisobola kugamba nsi kakati ensi bweti bwekola ki bwetambula era bwekulaakulana oyinza okukisanga nga olw'okuba knowledge okusoma oba okufuna ilmu kuli ki baga nti kuli tarakumi kupayilinga kuga nti ojjo oyongerako ate kuli gradual era kugenda kukola ki si kya mulundi gumu oba osenvula kati omuntu oyo bw'ati asomye oyo bw'ati ne bw'aba nga alina emyaka emeka ne mumuleeta wano mu studio n'atandika okubagamba ebigambo muyinza okulabira ddala nga bimutamanyi bingi owulidde ng'ogyeko bino bibagamba egyenvudde naye ekintu kyatunuulidde ku experience eyo gyalina emyaka gyamaze mu bulamu n'agattako ebitabo aba asobola okubagirayo ekintu mu ngeri gye musobola okukola ki okwewuunya nga kummwe teri akirowooza nti kiba kifaanana bwe kityo kyobola abaulama batuuka okubeera nga bakuze bakaddiye nga takyasobola kuddaawo yekwata kalaamu okukola ki kuwandiika nina omulaba ng'atula butuuzi awo oli n'akwata ekkalaamu ono ng'ayogera bwogezi ng'oli awandiika naye bagenda okugyamu oba fayina ogundi kopi mu ebyo byayogedde nga byayogedde byamakulu amayitirivu agatagambika kati omuntu talina kugamba nti nze ndi bwenti nze sisobola kukola ki naggalawo si kituufu naye oteekwa okuba nga bw'oba oyagala okusoma okwo n'okuyiga ku bantu abalala okubeera n'ekyagala mu mutima gwo nga tokoma oba tosaako break nti olw'okuba oyina eddala lyotuuseeko ate liwali oyagala nali njagala kifo bwe kiti ate nakyo nkikoze eki nakifuna nakituukako oba nali njagala ya kakati nali njagala success mu bulamu kati success kino nkirina otyo kakati bw'obeera bw'otyo awo kiba kisobola okukugira olw'okubeera nti kyobadde oyagala okutuukako ekyokubiri kwe kumanya nti wonna w'oba oli eddala lyonna ly'oba olimu wama utiitum min alilmi illa qalila kwe kumanya nti knowledge gy'olina ntono buli ddala lyonna ly'obeerako kasita omanya nti nakkuta kati nzikuse sikyayongerako awo nga bwe twayogedde mu puroguramu yaffe oba mu kitundu kyaffe ekyasoose awo obutamanya we butandikira kasita ogamba nti mmanyi naye bw'oba oyagala osigale ng'osoma teeka mu bwongo bwo nti mu butuufu kirabika byenina bibulako ate ng'ogamba nti byolina bibulako kiwa amakulu mangi ate nga matuufu kubanga oyinza okugamba nti omanyi
ogenda okulaba ng'omuntu ayogedde ebintu atafuse aya obadde gyolowooza nti ogimanyi, wallahi ogenda okwesanga ng'obadde togimanyi, obadde ogiraba bulala, oba obadde ogimanyi naye olabye obadde omanyiko 10%. Kiraba kale ebyo byonna omuntu buli lwe yeeraba nti sikola ki nkyabulako, ekyo kimusindika okubeera nti asoma. Naam, ekirala okuwa ekitiibwa abalala. Tosobola kuyiga ku bantu balala nga to appreciatinga, to recognizinga kumanya kwabwe. Omuntu agamba nti natuuka nze namalayo, oyo aba takyasobola kweyongerako. Naye omuntu buli lwamanya nti omuntu oyo ayinza okuba nga alina amanyi bye simanyi. Ne bw'obeera nga oli mu bantu bano bogamba nti oli alina PhD, bantu bangi ababa tebanaba kutuuka ku madaala ago basobola okuba nga balina bye bamanyi byotamanyi. Era omuntu yenna bw'afunanga chance n'obeera nga olina wootudde oba oli ku TV, togambanga nti oyo yazze oyo sina kyensobola kumuyigako, tekyogeranga bwotyo. Ayinza okwogera ekintu nga teggwe omusinga n'obaako kyokiyigamu. Ne bw'obanga osobodde kukiyigamu mu bunafu bwakyo, kwegamba nti noga nti ayi eyo waliyo n'abantu abagivuunula bwe batyo. Kale mu ngeri eringa ti ng'oli agivuunudde bubi noga nti subhanallah, era oba olina kyoyize. Ti omuntu nadira hadithi nayo n'agikolamu ensobi eyo bwetyo, eri komoni bwetyo ng'emanyikiddwa, era nakyo oba kino kyokoze eki oba olina kyoyize. Kubanga bw'oba obadde olegeza, for example mu kusomesa, oba ojja okwongeramu amanyi gati abantu bali bubi. Kakati oyo ayogedde bw'atyo bw'abanga asomye khutuba bw'atyo, aya eyo n'agisoma bw'atyo nga imaamu wa muzikiti, nga ali ku nkingizi za kibuga, olwo mu kyalo kiri kitya? Kati bw'abadde alowooza nti kati nze emyaka gye ndimu kati ndi tayalinze, somesezza ekimala, osobola okwekubawo n'oga nti apaana, embeera ekyakola ki? Bakyanneetaaga embeera ekyali mbi. Kakati buli lw'okaddara abantu darura taqdiri al-akharin, okola ki? Oteekwa okubanga abantu abalala obawa ekitiibwa, n'erimu yaabwe n'ogiwa ekitiibwa, n'otabalengeza. Kale ne bw'oba olina gw'owuliddeyo ng'oyo gwe tukubyeko ekifaananyi nti ayinza okusoma ekintu n'akisoma bubi, ate oyinza okwebaza Mungu n'oga nti alhamdulillah, ate nze ndi kale. Kiraba, nze ndi kale. Oba ayinza okuba nga munafu, n'olaba ng'ayogedde bw'atyo n'omuyita n'omuga nti gundi wakoma mu kibiina ki? Nasoma bweti. Nze ebyo nali mbirabyeko. Waliwo omuntu gwe nayogera naye yasoma khutuba, ate bambi yali mwana muto, muvubuka muto ddala, myaka 17-18, naye naharamisa ebintu. Ekyo kiri haramu. Nempalirizibwa oluvannyuma okusigala mu muzikiti akaseera, nesisituka mangu, mpaka lwe nalaba nga oba oli awo naye bamwanjudde, bamwebazizza biki, anaatera okufuluma, nemuyita nemuzza ebbali. Naye bwe twayogera netwogera, yanga nti mutwe sheekhe, nyina okuddayo n'ensoma.
owulidde namubuuzanga eddala ekibiina kye yakoma mu kyawansi nemugaa lwaki tosala amagezi bwoti ne bwoti bwoti ne bwoti bwoti ne bwoti owulidderako naye naddamu okumusanga emirundi nga ne bwannengerera eri awala ajja nakolaki ajja nambuuza kakati omuntu okuwuliriza abalala wadde gwabasinga wadde olowooza nti gwobasinga mulimu ebyokuyiga bingi okiraba ekirala ekyongera kisobola okuyamba omuntu okubeera nga akola ki asobola okuyiga ku balala atawaduu wasabru okubeera omwetoowaze kiraba bw'obeera nga waliwo omuntu ayogera toyanguwa mangu kumulaga nti mukyamu nti naawe omusinga beera mutawaadhe muvubuka nsonyiwa okulya ekirimi ebyo byogedde tebiriiyo owulidde sooka olindeko amalirize omuwulizi omukoleki waliwo sheekhu omu teyansanyusa namulaba ku ebyo ebeera ku social media ebyo yagenda eyo okuziika nasanga abantu nga balina oba oba balina ekintu kyebakola ye nga takkanya nakyo kakati bwagenda obbagambako baali oba basimantano babaali bakola ki ebyo bwe biti ebikwatagana n'omufu kakati n'abajjira n'abalaga nti kyebakola si kituufu ne bamuga nti gundi ffe wane waffe seekagundi ne bamugera ku kyalo seekagundi bw'aba ayogedde tewali mulala gwe tuwuliriza kakati alabika yabagamba bubi kubanga yabalaga nti yakola ki yamanyi okubasinga ne bamuddamu bwe batyo kakati era olw'egundi eyo ebintu bye twekolakola ebyo okulaba nti gwe oli wanjawulo biki bwe yadda yalikodinga akantu ng'aba ataakinga n'agamba abantu b'egindi oyo muwalimu wammwe simanyi gwe mwagamba muwalimu diriisa owulidde tegamba nti kakati ono kakati omuntu gwe yayogera yamuyita namuwalimu diriisa agenda okwogera omuntu nga ye musomesa wange nga ye musomesa wange eyampa omusingi mu ssomero nga lya primary ngenda okulimalako P7 omusingi gwe yali antaddeko bwe najja mu biraali natandikira mu senior 3 nga musingi gwoyo naye nga mbugiraga nti ono gumwa n'agamba nkubira simayo mulanga simayo aba aqida awala mugende mu kitundu ekyo abantu bafu kale ebyo ebiti ebyo bayisire kiraba bayinza n'okugaana deliberately okukyusa yes olw'engeri gy'obagambye naye kakati nagamba seeka wange nga alimu rajulu alimu mumanyi bamuyisaamu eggaali kakati ebintu ebyo omuntu ayagala okukola ki okuyiga ku balala tobeera mu mbeera eyo abantu abo bagire bo bazze ebbali wena okuzika ne bwekuba kukugize ganti gundi nakulabye gwobadde mu mulimu bwe guti naye kimwakoze bwekityo kifaanana kitya owulidde naye yadde eno Kampala kotandika bakola ki ate ye tagenda kubeera eri tagenda kuddayo akyankalanyiza naye kakati addidde sita waabwe amulengeza bw'ati amufudde ki kali ebintu ebyo bannange tusaana okukola ki kakati ndowooza ekisembayo kyenyinza okwongera ku kyekyo bwe kubeera nti oteekwa omutima gw'okwegamba okugujjamu ekintu kye bayita precedence bakiyita prejudice kiraba ne gubeera nga guli swafi gugenda okukola ki ogenda okuwuliriza omuntu nga tewamulamudde dda okuyiga ku muntu nga tolina judgment tolina prejudgment tewakoze dda ki
mu ddiini bakiyita mu Luwarabu bakiyita sabqul hukmi, omuntu okubeera nga ki nga abaana oba abantu bayinza okujjaawo, oyinza okuba oli musomesa, abaana ne bajja babiri oba oli najja n'awaabira munne nti gundi ankoze bw'ati, amangu ago nga n'oli tandaba kwewozaako n'osalirawo omusango naga nti akaana ako nkamanyi kati okuba naye oyinza okuba nga kyoyoge kyagira si kituufu. Waliwo omusajja akasembayo kanyumira nnyo kubanga kalimu ekyokuyiga kyamaanyi. Omusajja yali mulamuzi ne wabawo omusajja yali atudde naye ebiseera ebyo ebyedda. Kakati omusajja omulala bwajja, omukyala najja nga yeesansabaga akaaba amaziga. Omusajja ono yali atuddewo n'amugamba nti owaayo omukyala oyo bambi mukwatibwa ekisa, mulamule bulungi, wuliriza ensonga yo gijje mu ddiiro mangu. N'amugamba nti lwaki? N'amugamba nti gwe tomulaba ali mavuluuma, anyigirizibwa, gwe tomulaba amaziga bwe gamuyitamu. Ono omusajja olw'experience yali amu n'amugamba nti la tafaal, tokikola ebintu biramulanga bwotyo. N'agamba nti fa inna ikhwata Yusuf atawu abahum yabukun wahum lahu zalimun. Ndi baganda ba Yusufu bajja eri kitaabwe Yakubu nga bonna bakaaba amaziga, Yusufu ensolo emulidde, wahum lahu zalimun, nga balimba be bali mu kikyamu, mu bukyamu be bamutunze. Kakati okulamula ku kintu okwo nga tonnaba kuwuliriza sayidi zombi si kituufu, era obusiraamu yensonga lwaki nabwo tebukola ki, tebukikkiriza. Barakallahu fiika, tuyanziza nnyo sheekhe, era nsuubira abatambudde naffe okuva sho gye yatandikidde eno tutegedde butya bwe tuyiga ku balala n'okuyiga enjeno, kubanga ebiseera ebisinga tutambula n'abantu, tuwangala n'abantu, tulina bye tubayigako ebirungi n'ebibi, naye nga tutwogera kuyiga ebirungi tunuulira ebintu bino ebyogeddwa otegeere nti tufenna tutambulira mu kuyiga. Tewali yayiga kumalayo, wama utiitum min al-ilmi illa qalila, fenna Allah irimu buli gy'olina, buli ddala kw'oli olina katono, so wali akusinga. Tetujja kusukka wano, mubadde balabi balungi, katubasiibulire wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. The challenges of youth. O youth in the path of Islam stand tall. O youth in the path of Islam stand tall. With patience and prayer you shall not fall. With patience and prayer you shall not fall. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين